Mama Jole tubadde tumuyita abadde stabilizer waffe ng'omuntu omukulu mu kibiina ekijjudde abavubuka abalina omusaayi ogwokya ennyo oluusi nga sipiidi nnene. Mama Jole abadde nga stabilizer alinnyisa abantu ku brakes n'abagamba nti mukendeeze ku sipiidi mugende mpola. Ensinga ekyuse, ensinga esiiwuuse ye n'ayimirira n'agamba ndi bwe ndibeera akati k'ekibiriiti akamu mu bitundu bya Nkole nja kuvaayo nnwanirire enkyukakyuka. Ab'ebikombe bingi boona especially aba FDC y'akatonda n'abandi boona bwena muherezo kale tugambe ebigambo by'omushonje ebirakwate n'amagara ga Ofiisa Jole Mugisha. Okumuziika gye bakumuziika omusumba gye Tooma ky'empologoma ngireyo twateeganiza gye emikono n'egyo by'omumiisho. So mukama wange Jole Mugisha oli mukama kwa ekiwumulu kirungi nonganya ngenda kubagamba witwe kabana zetu platform task. It's going to be hard for us to replace Jole Mugisha. Okay. Ni bwaleeta ekintu kuba tonna oyagala omukubira mu ngalo okubisa omukono gumu okutuusa nga kimaze okuggwaayo kubanga mukuusa alimba. Njagala okusaasira Honorable Norbert Mao okulowooza nti asobola okuleeta reforms Museveni zayagaana edda okuva lwe twatandika ozimusaba mu gavumenti ya Museveni naye musabira akabenje bwe kanaaba kagudde Museveni n'amukkiriza okuziyisaawo oba oliawo mu kabenje ako Uganda eneefunira omuntu. Dr. Okello yawandiika ebbaluwa ng'abagamba bannange akabenje kagenda tutuukako ekiteezi bwe tutasitukiramu ne batasitukiramu. Lord Mayor wa Kampala yabawooninga mu January n'alagira n'okulagira n'olukiiko lwe mulekeraawo okuyiwa kasasiro ekiteezi ne bamuziimuula. Olwekyo Mukyala Kisaka afiiridde mu firimu ya Museveni. Abantu b'ekiteezi abaafa gavumenti ye yabatta kubanga ye yalagajjala. Bajeti za KCC okumala emyaka kati 5 nga basaba ssente bateekewo engeri ennuŋŋamu ey'okuyiwamu ebisaaniiko naye ye pulezidenti akulembera eggwanga lino ne bakuba ssente za kasasiro ng'ayina intelligence yonna n'atatutaasa twamukola ki okutufuga obubi bw'atyo. When I was contesting, I went deep in Mende. I found a man who knew him and he was listening. Yes. Even when they had an accident, I know that day. Is it? Yes. Yeah. There was this man, Small world. he had a shop. Magabi, yes. Still I know. Yeah, you will know the story. Yes, sir. Honorable. Yes, sir. Bambi kinga kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe munankyukakyuka tudda kulambu ensi eno niwe bwe bali okujja n'obaako kuno mukolo. Kitalo ekya Mama Jole tubadde tumuyita abadde stabilizer waffe ng'omuntu omukulu mu kibiina ekijjudde abavubuka abalina omusaayi ogwokya ennyo oluusi nga sipiidi nnene. Mama Jole abadde nga stabilizer alinnyisa abantu ku brakes n'abagamba nti mukendeeze ku sipiidi mugende mpola. Tekibadde kyangu okuzuula omukyala owa kaliba eno mu kitundu kino ekya Western Uganda gye batiisatiisa ennyo era abantu abamu gye balinga abatugamba nti baajeefu. Naye ye n'avaayo n'ayimirira n'enkyukakyuka n'ayimirira ku lw'amazima n'ayimirira ku lw'obuntubulamu n'ayimirira ku lw'obulungi bw'eggwanga. Ensinga ekyuse, ensinga esiiwuuse ye n'ayimirira n'agamba ndi bwe ndibeera akati k'ekibiriiti akamu mu bitundu bya Nkole nja kuvaayo nnwanirire enkyukakyuka. Tusaaliddwa nnyo, tulumiddwa nnyo naye twebaza Katonda olw'ebirawo bye yamuteekamu ate n'atusobozesa okubigabanako naye. Tumwebaliza ddala, twebaza famire ye eyamuwa obudde ne space okujja okukola naffe. Twebaza nnyo Katonda kubanga yamuwa amaanyi ate amaanyi n'agakozesa bulungi. Yamuwa amagezi
n'agakozesa bulungi okusaasira famire ye, okusaasira ekkanisa, okusaasira ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform na bonna ababadde bamumanyira abakolaganye naye. Tusaba Katonda amunyweze gy'amututte amulamuze ekisa tuusa lwe tulisinkana. Okay. Museveni bw'aleeta ekintu kuba oyagala omukubira mu ngalo okubisa omukono gumu okutuusa nga kimaze okuggwaayo kubanga mukuusa alimba. Njagala okusaasira Honorable Norbert Mao okulowooza nti asobola okuleeta reforms Museveni zayagaana edda okuva lwe twatandika ozimusaba mu gavumenti ya Museveni naye musabira akabenje bwe kanaaba kagudde Museveni n'amukkiriza okuziyisaawo oba oli awo mu kabenje ako Uganda eneefunira omuntu. Naye ng'essuubi lyange ettono nti Museveni ng'akyaliwo era nga mulamu osobola okuleeta reforms eziyamba ensi eno. No, sikirowooza nga kyekiri kuba Museveni mu kikula kye muntu mubi. Ekya Kisaka Mukyala Kisaka Mukama amusonyiwe ebimusobyeko. Nze abadde abanoonyerezaako aba KCCA kizudde nti ebizibu bya KCCA bisukka ku Kisaka. Ekizibu kya KCCA ekikulu Museveni yennyini. Ekisooka bw'aba abatuma n'abagamba tebakolagana ne gavumenti ennonde eri mu City Hall. Nabo ne batandika okukola nga bamanyi nti bakolera omuntu omu ye Alpha ye Omega. Mukyala Kisaka yawandiikako ebbaluwa ng'ajuliza bajeti ez'enjawulo KCCA zebadde ereeta okutereeza ekintu kya kasasiro w'ekiteezi. Dr. Okello yawandiika ebbaluwa ng'abagamba bannange akabenje kagenda tutuukako ekiteezi bwe tutasitukiramu ne batasitukiramu. Lord Mayor wa Kampala yabawuninga mu January n'alagira n'okulagira n'olukiiko lwe mulekeraawo okuyiwa kasasiro ekiteezi ne bamuziimuula. Olwekyo Mukyala Kisaka afiiridde mu firimu ya Museveni. Museveni ye yagaana okuta ssente ezigenda okukola ku nsonga ya kasasiro w'ekiteezi. Lord Mayor babadde bamwesamba nga balowooza nti basanyusa Museveni. Kitukoze bulungi bwe abagobye ne bategeera obubi bwe nga bakyali balamu nga naye mulamu. Njagala okubasaasira abo abaagobeddwa naye mbagambe nti waliyo obulamu after KCCA and beyond KCCA. Abantu b'ekiteezi abaafa gavumenti ye yabatta kubanga ye yalagajjala. Bajeti za KCCA okumala emyaka kati 5 nga basaba ssente bateekewo engeri ennuŋŋamu ey'okuyiwamu ebisaaniiko. Ekiteezi wandibadde tewakyayiibwa bisaaniiko, abantu b'ekiteezi bandibadde tebafudde. Wabaawo omulagajjavu ye gavumenti ya Uganda, wabaawo omulagajjavu ye mukulembeze w'eggwanga lino eyagayaalira abantu b'ekiteezi, eyagayaalira ensonga ya kasasiro. Bajeti za KCCA ezibadde zijja ng'eyaabwe tagifuula ya nkizo mu Paalamenti buvunaanyizibwa bwa Pulezidenti Museveni era mbakakasa kusaayibwa abantu abo kubegabegabye okulembera eggwanga obubi lifa. Bino bye tuwulira nti babadde babba ssente ekiteezi oba mu kasasiro w'ekiteezi ze sibimanyi kubanga byenoonyereza saakizudde yakizudde Mukama amuwa omukisa. Naye ye gavumenti pulezidenti akulembera eggwanga lino ne babba ssente za kasasiro ng'ayina intelligence yonna n'atatutaasa twamukola ki okutufuga obubi bw'atyo. Uganda mwana Museveni yakukola ki? Ebintu ebikulu tobiwa makulu. Otukoze bubi tujja kusonyiwa kubanga Bayibuli bwetuyigiriza. Naye ndowooza mu maaso ga Katonda ojja kubuuza omusango gwokka bwetuuza oggwanga. Right. Tuyanzako honere. Ankwatako bannaye tulina okuyirako omubi. Gavana Ssebo omubi tuguyiwangawo bulijjo. So n'olw'ensonga eyo atukyali eno ku All Saints Church ne Honorable Akali Amaggwa ne kandako mukulu ono
Lengero munanga bambona mwize neza kare nyamitwobora playground umwiti abebikombe bibona special aba FDC yakabona n'abandi bona wena muhejeje kare tugambe bigamu byo mushonje birakwate n'amagaraba ukisa dore musha okumuzika je bakumuzika umushinga wagiye kutoma tempo rugoma njireyo twategereza je imikoro nejeje misho so kama wangije shahori kama coach muri kinzi yonganywa nyenda baganga witwe kabana se platform it's going to be hard for us to press very much. Okay, nawisha muzanza kwa kuyongera kare so wachali no ku all sense Honorable genda gondi eri stand eri muno nambiri mugenda